Malida. Tiimu yaffe tumaze okugiteekateeka obulungi era mbakunga ku Lwomukaga tugende e Butambala tujja kuvayo ne result ennungi. Saba tuwagire tiimu yaffe tujagale tulagirago omukwano. Omwaka guno mission kikopo tewali kirala. Season eno omutindo gw'abasambi gukyuse nnyo n'endabirira. Tulowooza nti ku mutindo guno gwe tusitudde nga tiimu ya Buddu gwe tugenda otandika nagwo ku Lwomukaga tujja kusobola okuwangula ekikopo. Twakyusiza ekisaawe kubanga recreation we twatukyaliza kisaawe kiri mu kuddaabirizibwa ne tugenda mu Sports Arena. Ne Sports Arena kisaawe kirungi nnyo. Tulowooza nti akagenda kubeera kattiro era abantu bangi teri agenda kuva Masaka. Tweteeseteese bulungi kusobola okwenganga ettiimu ya Butambala kubanga mazima amatuufu tukiwadde akadde akawera okulaba nga tuteekateeka abalenzi abo era tusaba Katonda tukwatireko mu ngeri yonna okulaba nga ebintu babiteeka mu nkola. Naye ng'ekyamazima amatuufu abalenzi bonna bali mu sheepu bulungi era tusuubira okwenganga ku Lwomukaga omulabe nga tuvaayo n'obuwanguzi. Enteekateeka simbi tweteeseteese bulungi okuva ku lunaku lwe twayingira mu kampu. Abasambi bali mu sheepu emala okuwangula omupiira gwe tugenda ozannya ku Saturday. So Bannabuddu basuubire essanyu lyokka na kukolera wamu nga ttiimu. Bannabuddu kyenyinza basuubiza olunaku olw'Omukaaga ssanyu lyokka teri kirala. Era tuli wano kola nakuwa Bannabuddu ekisinga season ya 2024.